sinja nkasazo ngabo nalese nkutegezeza tugenda kwogera ku banene batugamba nti abanene ba industry ababedde ekitozo obulungi nti buli omu at least 2023 ayinamu oluyimba olupyando zangu jako chameleon principal yafulumiza oluyimba olupya I think it was yesterday Nalumansi sayima wabali ina soka waliwo nkakasa waliwo omuntu atulaba nga tanaluwulirako yandyagadde oduwulirako byonna Ronnie byagenda okwogera abyogere nga omuntu amaze okulirako oluyimba olwo bwe luli already nsaba olunteereyo Nalumansi abingi byogeddwa akakasa naawe obiwuliddeko abaana bakriticize nze nawe nti oluyimba okusinziira ku principal kyabadde alina obbawa abakriticize nze n'omwana oyo sayimo bannange ne sayima abaddemu mbakriticize maama sayimo kye yekoze ku morning show olimba manyise ngabadde bubi nebo bandi alisonyiwa abaana abo simanyi naye kale okusinziira ku principal nakyo kye basuubira oba kye bamanyi kyasobola okukola mbu Nalumansi kibuzeemu ebivuga mukale kibuzeemu okusinziira ku principal ekisooka oluyimba olwo twali tukusaba nze ne Sayimo ne DJ Scofield naye tuli ku sheeno for the first time okkiriza obeere mu video era video esooka ya Nalumansi Laira wakitinga Nalumansi tugambe Kim yatera okukola video z'omukulu tugenda koya ne principal yennyini tumuge Vixen principal bamuleetera biwedde tugenda kwogera naye Florence ngaze Nalumansi naye ekisooka aboogedde ku luyimba like any other song werufuluma abeerawo abaloogerako obubi n'obulungi omuntu asooka ogera obubi ku luyimba naye nga tomanyi wajagwa kangeze nga boogamba nti nze nyinza okuba mpagira yero gwe noonetera red n'ekikopo bwe kiba kya red newe kiba kirungi nyinza okugamba kibi kubanga nze olwa kkala kati kisinziira omuntu asinzidde akirabidde perspective ki mwakirabidde oba mwasinzidde okukomentinga wabeerawo abamu nga mugaati nga gumutuga gwolina bukoonako mu mugongo mwe nywa ku mazzi gukutuga so biba byanjawulo naye nze kyemmanyi music nekiraba si buli akomentinga kulima nti abamanyi nga tuvudde mu bya kala nga tuvudde mu bya ono wakino no wa green ono wa blue kati njala twogera nga music amazima gendongo twogera ku Bobi Wine amazima gendongo bwulizo limba lwa Nalumansi n'oluwa obudde nga tolupapidde nti bampulizaamu ddakiika emu n'oluwa obudde n'oluwulira ogusooka n'oluwulira ogwokubiri ojja tegeera nti Bobi Wine okumala kati emyaka okuva we yafulumya Kyarenga ndowooza nga 2017 around there yaddamu n'afulumya wawulala abadde afulumya ennyimba buli mwaka nyabo buli mwaka adde afulumya ezitali naye okuva we yafulumya Kyarenga abaita taddangamu funa luyimba lusobola kuguza abantu ba bulijjo nga Nalumansi oluyimba lwe yagezaako baluyita Kasukaali naye bw'owuliriza Kasukaali ku level ya Bobi Wine creativity ya Bobi Wine Kasukaali oyinza okugamba nti yakola bulungi naye kyabulamu creativity ate Kasukaali twali media tetuzikuuta lunyuma lwakuba nti lwalimu line eziri political kati okuva ku Kyarenga bali taddangamu kukola luyimba lusobola kuguza muntu wa bulijjo endala zibadde teziri political nnyo naye nga zibulamu nga tezinyuma kimala kankozese kyekigambo nga bw'oluwulira terusobola competinga ku market nze bwe nawulidde Nalumansi ne muddamu ne muwuliriza ne mbagamba nti luno oluyimba era mbagamba kati lwe luyimba Bobi Wine bazzeemu okukola nga lusobola otunda mu bulamu mu bantu omuntu owa bulijjo osose n'olumpuliza truth be told gano gemazimu osose n'olumpuliza kusimu nga nga kibuzeemu naye bwe nduwulidde n'owulira nga kikyuseemu lulungi kati luno oluyimba olulaba osobola yakutte ennyimba ze nga nnya enkadde n'azikwata wamu n'akola akatogo n'akola ekivuguto n'akolamu oluyimba lumu nti abadde afulumya ennyimba nnyingi waliwo neze bamuwandiikirako bamugambe principal obeera bize tukyasobola kuwandiika n'agende wayesoma Afriki n'amuwandiikira oluyimba luyita oba osobola tujune simayazaani zonna ng'olaba zibulamu musically zibulamu bwe nawuliddewo n'oluyimba nagambye finally after
5 years Bobi Wine azemera kuno oluyimba lwaso omuntu wa bulijjo oluyimba luno teri mu line za politics zoizo gamba nti osobola okugaana odduzanya nti oba lukoona gundi luvuma gundi kitegeeza ayogera ku bulamu obwa bulijjo ng'omuntu omulala nawe asoobera ne mukyala we nenga mukyala we tamulabawo obudde wabumala n'abantu balala something like that kitegeeza nti naffe tusobola n'odweyambisa mu bulamu obwaffe buli omu aba ne Nalumansi we okitegeera so message yabadde kiriya kati nsobola okukwata omuntu atulaba leero genda owulize ennyimba za Bobi Wine okuli olusooka manya saizi yo omala ogenda okuwulize Carolina amusanga ndeeba omala ogenda owulize oluyimba lwe bayita Aida Mwali somehow Aida Mwali naye waliwo n'oluyimba baluyita Dembe kyekivuguto kya Nalumansi kati yakutte ennyimba nga nnya n'azigatta wamu n'akolamu vibe temulimu ne specioza wanchawa mwekali ne ka specioza ndoza kali wansiko tempo yake eri wansiko neze nyimba nya bonozuuliza ojja tegedde Bobi Wine yakutte ennyimba ze nga nnya atengeze ennyimba ennya zaatunda otegedde kitegeeza nti nga Florence omuntu bajja n'agamba nti omuwala ono afaanana Florence bw'aba afaanana Florence nemba sinamulaba mbanyi n'otegeera nti omuwala oyo mulungi kuba tosobola kuba mubi ate n'ofaanana omulungi tekisoboka kitegeera kyegambe ndowooza nkikomyawo ekyo sikyongera yennyini Robert omwami bamuyita Robert nkutumiddeko nnyo ddiya webale ali Machende luwafu alina omukyala mbatumiddeko bwe muba ne mukyala nga muli mukulaba mwenna mbatumiddeko Robert n'omukyala awo Machende luwafu ne bwaba talina kamusabira alina oli abyogedde mu TV naye ama nkutumiddeko nnyo Robert webalekola program tukyakyanki katujja okuza bakama ffe tugenda kukomawo ne Zina Bebe cool temuva Zina bebe cool nange kankonde ku musajja DJ Scofield angambe bali awo ndejje ne musajja gwe bayita Bob sebo tubatumiddeko nnyo DJ Scofield ne Uncle Bob naye wangambye wali wazibuzibu Simon jasooka mubuuza oba njogerewo wasoogerawo nkale Zina bebe cool akayimba bw'okawulira si kabi toyinza okuba kutuma nyimba mbi noleeta olwo si luyimba lubi togeraga nti lubi naye challenge ebeeremu nti oba oli awo sikibadde basuubira kuva mu Bebe Cool otegera kyegamba nti omuwagizi wa Bebe Cool amulabidde emyaka 20 ng'amugoberera ng'eyalaba ku Bebe Cool ng'ayimba zi Love You Every Day yalaba ku Bebe Cool ng'ayimba zaani kati ayinza okugamba si nno Bebe Cool gwe mbadde nsuubira naye nga it's not a bad song challenge ebeeremu nti style agenza ogikuba ng'abaana bamaze gikuba abaana bana abato kati kitegeeza yabadde alina obbalaga ekkubo kati ate be bamulaze ekkubo naye kati kyetukubuuza nti omala otuteeka oluyimba lwa Zina ne lumala n'oluteeka wano n'oleeta oluyimba lwa Mudra n'oluteeka wano because style Mudra be badde bazikuba n'oleeta olwa Mudra n'oluteeka wano n'oleeta olwa Grenade n'oluteeka wano lusobola okompitinga ne zino ennyimba z'aba Mudra kitegeeza nti abaana bano abaliwo kati generation eno eriwo enyumirwa style eyo Bebe Cool gye yayimbye naye kigenda bbanguliro piikingawo olwa Mudra bapikinga wa Grenade bapikinga olwani balekewo olulwo nga Bebe Cool kuba ziri zisingako kuba bali bayimbanga ne energy ojulia yabavubuka twaga ngamba Rasta kibuzeemu energy yabavubuka Rasta tomuwulidde Rasta ngachevude galo oba dogo bya Rasta badde ayimba emyaka gyonna uliyanga energy tuwulidde nga akola bulungi beba konera ddala naye kati wano uwulidde nga nera emyaka gyejo wa muntu oba okula omubiri nagwo gukula n'eddoboozi lituuka ne lubanga tekyasobola twalaba kamiliyoni ku kivulu kye yakola nga nawe kamiliyoni waleera nimbye si ye kamiliyoni oli animbye naye akiwulira nti si ye kamiliyoni oli ekitegeera kyegamba nti energy entono olimba tetusobola kompitinga na nyimba z'abaana baliwo abayimba style eyo kati nze amagezi g'emasolo muwanga Bebe eyo style abaana abagikuba bakambwemu Simon wedde akuba ennyimba awo wazirabye kuva ku top 10 abaana bakambwemu kali kyokola okuba style gy'ofiringa comfortable n'emyaka gyo tokiteeraga kuzina nnyo n'amagumba gennyini gaba gakuze Bebe Cool ne bwagenda mu gym kanko ekyokulabirako ne bwagenda mu gym n'asulayo tasula kufaanana baana ba bitusi tekisoboka omubiri gutuuka ne gutuuka we gunnyukira oyagala toyagala ne bw'osiba mu gym n'osula tugenda faanana Mr. Lee oba Bobby Rush kubanga bo bato wadde nabo basiba mu gym ekitegeera kyegamba nti however much you try ogenda kulemerera osanga abaana bano kati nze kyendowooza yandibadde akuba music ali mu comfort zone agenda n'emyaka gye tosikwesuukumba nga tumaliriza ja tukole ku luyimba lwa Juliana omwana
after emyaka egiwezeeko nga tatuwa music. Juliana oluyimba lwe nalo si lubi era bwe bakutuma ennyimba emi tuyinza obutaluteekayo naye kye tuyinza okugamba nti tondese kumalayo kibuuzo kubanga njagala nkikulirize si lubi tondese kumalayo oluyimba lw'omwana oluvannyuma lw'okubanga amaze ebbanga nga tafulumya luyimba lwe luyimba olwali lusaana omuntu okudda nalwo kyekyo ekibuuzo awo kikyuseemu si kyekyo kati awo nzireze ku saidi yo bwoba ogamba nti nno togamba nze sirina saidi ngugambye ndi ku saidi ansa ekyuse nti bwoba ogambye nti oluyimba lwe yandisaanye okudda nalwo after that long tafulumya music the answer is no. Why? Yandireese oluyimba luli betako beta audio video byonna nga biri betako lwaki nti ezo ennyimba bwezityo kati nja kulaga abantu nga Winnie Nwagi Rema Namakula bano bachoze Nbeki bakawo nantongo bazimba dda bwowuliza oluyimba lw'omwana ojja kusanga Winnie Nwagi bazimba dda like 3 years ago 5 years ago kitegeeza nti ate gwe baku expectinga kubeera leader wabe kola kintu kyanja olbo kibaleme kola kuba gwe ba expect nti oli wakabyo kubasinga ekirala nti bwoba okomawo ngomaze ebbanga eyo lyonna ne video yenyini ojja olina okubalaga nti oli wanjawulo neyo video okusinziira yateekamu akasente nekya bulijjo ennyimba ze bakoze nga bakola mikolo nambaga ozimanya omuwendo senga tugamba sayimo zizanya ozimanya omuwendo nyingi kacyanko ekyokulabirako senga Juliana akola video nga azanya acting oba muwala wa kyalo takikola nko mu kaliya y'emyaka gye gyonna gy'amaze abadde mu mbejja mu video zaba mu mbejja after 10 years nga toyimba bujja n'obulaga ekipepa gamba baye Juliana actinze bulijjo tetumanyi nti amanyi okwakitinga netugamba ayina kyabadde afumba for 10 years yamaze nga tayimba ayina ekyenjawulo kyaleese n'ekirala nze nafuna omukisa okuwulira ku alubamu ye lwakuba najja n'ebyogera nti alina alubamu omusajja omu n'awakana nti alina alubamu alina alubamu era nakufuna omukisa okuwuliriza ku nnyimba ze ennyimba eziri ku alubamu nnungi eziriko zisinga omwana nange kenyini neebuuza lwaki yatandika ne luno oluyimba kuliko ennyimba ennungi kitegeera kyegamba yandironze kweza ennyimba sijja kwogera titles naye yandironze kweza ennyimba nakomawo nezimu kweza ennyimba kuba mulimu ennyimba eziri beta just ekyenjawulo ekiriwo kyendowooza kyayinza correctinga wabala basheno albamu eyo addeyo ateeke ku bayimbi abaliko to bless other artists kuba tekuli bayimbi balala zonna ayimba yekka okuba nti atekemu zikolabo atekemu kolabo oblessinge ku bayimbi abato ab'omulembe guno kubanga nze ndowooza takyalina nnyo kyatukakasa yatiyimba ne ffena netukkiriza omuwala ayimba so ablessinge ku bayimbi abalala sibula batula bakadde katuwedde abasibo ne banyabo basibula jatandikirawo omulundi ogujja Ronnie Mark Kiyingi Kasazo Romako Africa tetugenda kubeera nga tusokawo. Thank you so much mwebale kula BBS Telefina mwebale kula program tukyaswanje buli lwakunazibwa nnyimba 10 esinza okubeera nga zikwatira mu ekitandi tusisinkana olw'enkya lwakutaano katubalekere enamba emu ya wiiki atakumya mpera batikumire Ssaabasajja Kabaka.